Sala gwamanye wange kino kibuga Dubai munaye embeera etabanguse bo muzifuse bomu abaana bange sala gwamanye wange abaana bange tebabange ewaabwe kwamanye wange mukwano obatwalange ewaabwe ne babeera ewaabwe embeera etabuse bomu ziringa bomu tetumanyi wajja ekiggwera embeera eganye tetumanyi gye kiggwera munaye ate nze nsulira ddala wano mu tawuni tewalinga kyalo ntesobola okuddukirako ewagundi kitegeera abaana bange mukama yalitasiza olubwana bwange Rocket! Oh my! מה, אתה לא יודע מה הולך פה, יעקב, אחי. אין בתים, אחי. יאללה, בואו, פיקוד העורף, בואו. תעלה למעלה, תן לכוחות לעבוד, אחי, זה לא... עוד אחורה. יופי! Mabega ataddeyo ng'alaga effect eggwanga erya Israel gye lifunye oluvannyuma lw'ebikompola ebiweerezeddwa eggwanga erya Iran era ebimu ku bizimbe mu kibuga Tel Aviv eya Israel bwebadde olunaku olw'ejjo nabadde ndi ku mukutuba nabadde ku CNN nabadde ku ki nga reporter agamba nti olunaku olw'ejjo lwabadde lunaku lwa kukola naye ng'enguudo nkalu abantu bali mu mayumba gaabwe. Actually the biggest ekibuuzo ekinene ekisooka oluvannyuma lw'abantu basirikale ba Amerika abakoseddwa abamu ku bantu mu Amerika batandise okubuuza President Donald Trump ti kino kigenda kumalawo bbanga ki okulumba tulumbye ne tugenda kubeerayo paka ddi. Ekyokubiri Amerika oluvannyuma omayiwa lw'ekintu kyokola n'otandikira ku kisembayo waliwo ekirowoozo nti ekyokutta supreme leader ate si kyekyandibadde kisooka osanga ate botta ebyetoolodde oyinza okumuwa omukisa okusala endalinga now Iran eyinza okuwanikanga supreme leader waayo amaze okufa kategedde bulungi so those are some of the questions omuntu zajja okusigala nga yeebuuza naye tubadde tubasabye naddala mu abali ku grounds ez'enjawulo ekintu kino kirabika ng'ekyokusaaga but it is very important oli okumanya nti ffe ne waffe kiri bulungi tuleme kuva kubeera ku propaganda so akati abali ku ground abatulaba nga musinziira ku online wonna abalala balina decoders eziriko TV z'e Uganda nga mulaba eyo musobola okuba nga mutuwa ku update ogambe nti nze wane waffe tetunalabawo mbeera mbi yonna era bannange tumutya nti oba wano twalabyeko ku kino bwe kitolimba ojja kugenda olimba omalirize nga ate olina munno gwokoze eki gwokubisizza omutima so ku namba yaffe eya WhatsApp ya 0759277305